Kansoke mbalamuseeko nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Njala kwebaza Mukama kulw'obulamu bwonna, nebaza Mukama kubanga mwesigwa. Amiina. Nyongera ddala okuddamu okutegeeza era nga nsindika message eyo ng'egenda eri mutundwe. Ninga nga omuntu asaagirira bwe nti naye egenda eri mutundwe ninga nga asaagirira bwe nti nyongera okuddamu okutegeeza muzeeyi Tomu Mugerwa wamu ne maaza nsingo biseera maaza nsingo biseera. Nyongera okuddamu okubatangaaza, nyongera okuddamu okwogera ensonga eno. Temukwate peesa ezzibu, temukwate peesa ezzibu, temukwata epeesa ezzibu. Nze mbaagaza ekintu kimu kyokka, era ekibuuzo kyange kisigala kiyimirira. Abaami, abasajja, abafumbo bemukwatira mu ministry ne mubategekera amaka mu ministry, ne mubafunirewo okusula mu kizimbe mu ministry, ne mubafunira n'ebyokulya mu ministry, n'abawala ababalabirira mu ministry, ekkuba eridde ewaabwe mu maka gaabwe ne mulitta. Mutegeeza ki? Mutegeeza ki? Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Message zino muzifuna naye kubanga emitima gy'abantu abalina kusoma bagamba gyakaluba. Mwebale kusiiga kifaananyi kirungi wabweru, mwebale kulaga nsi Yesu, mwebale kusiiga kifaananyi wabweru. Naye kigasa ky'okuzimba ennyumba wabweru n'amalaalo ne mugalabirira ne mugazimbira n'ennyumba munda ne gabeera nga ganyirira kungulu naye nga munda magumba. Kigasa ki ekyo? Nga munda nvunyu. Kigasa ki? Kyemukola mukimanyi, kyemukola mukimanyi. Kigasa ki? Ng'amaka g'abantu eno gafa, ng'amaka g'abantu eno gazikirira. Nze nababuuziza ekibuuzo, muwala wammwe agenda mu bufumbo, munawulira essanyu nga bye mukola babba b'abantu babikola owammwe, oba nga muwala wammwe nammwe byayitamu? Ebintu ebyo tebiriwo mutundu awo. Ne nina we nawulidde nenfuna bulungi nnyo eddoboozi. Maaza tukwate peesa ekyamu. Maaza njagala nkutegeeze message eno ejja wo direct. Message eno ejja wo direct. Mwaba commenting n'aba following sibalinaako buzibu. Ne message eno ejja wo direct. Kyokola omanyi kye kitegeeza. Era omanyi kye kitegeeza mu nsi eyo mu mwoyo. Mwaligenze mpola nnyo n'otakwata peesa zibu. Kubanga nategedde olina peesa ly'oyagala okukwata. Olina peesa ly'oyagala okukwata maaza. Olina peesa ly'oyagala okukwata. Juzi we nava wano okwogera ensonga za Nabothi nazoogera mu bulungi. Nazoogera mu bulungi era musumba Tomu Mugerwa n'aziriyakitingako. N'asituka n'akola ekyo kyali kirina okubanga kikolebwa. Naye we mutandika okukola mulina ssente mpitirivu, sirina ssente. Mulina abantu nkuyanja bangi. Ekyo si kye kizibu kyange. Si kye kizibu kyange, abantu bangi. Naye mu kino ebintu bingi ebiri munda eyo kebinatandika okuvaayo, abo bonna abantu bemuyimiridde mu maaso gaabwe mugenda bamenya emitima. Mugenda kubamenya emitima. Emisango egiri Entebbe mu kooti Entebbe ejamwe ne Nabothi ngizuukuse. Nzuukuse omulambo ogwebase nguzuukuse. Nguzuukuse kubanga ne mwene bakubira amasimu temugakwata. Ne bakubira amasimu temugakwata. Kankubulire mumwe n'abajeni bagamba mutule wansi, mutule mugundi, bakubira amasimu mugende mwogere gwe bakubira essimu, gwe kera ku makyo bakubira essimu basaba appointment. Ogendeyo. Mwe mubakubira amasimu musaba appointment mugendeyo. Ogende waleere ku mmeeza obagambe nti nze gundi njala kugaana musumba Tomu Mugerwa. Oli ebibuuzo bye banaakubuuza.
mukama yebazibwe nnyo. Enjiri mugifudde ki? Ekkanisa mugifudde ki? Ekkanisa ya Kristo mugifudde ki? Kugambye Muzeito Mugerwa, ebintu biyitirivu, ebintu biyitirivu. Emisango egy'omu ntebe ngizuukize, emisango egy'omu ntebe ejjamwe ne Naboth ngizuukize. Egyo nasirika ne ngamba sigenda kugireeta wano mu bantu. Ne kati mpulira Maaza olina eppeesa ly'oyagala okukwata, eppeesa ndiwulira olina eppeesa ly'oyagala okukwata Maaza, olina eppeesa ly'oyagala okukwata Nsingo Biseera. Ate Nsingo Biseera gwasingirira okuleeta obuzibu, Nsingo Biseera gwasingirira okuleeta obuzibu. Olinganga Makula eri ewa Bujingo, kubanga Makula kati yawa Bujingo amagezi obuweereza okuwaba gye bulaga. Kati ku sayidi eyo gwali mu kuwa amagezi Muzeito Mugerwa, naye nga muvuddewo. Kibalende leero muli mu kunyumirwa bulamu, naye nkya nga muvuddewo. Obuweereza bwe mugenda buleka mutya? Abaana abo mugenda baleka mutya? Mugenda baleka mutya? Maaza mweddeko, kantu katono nnyo, akantu katono nnyo. Golowooza abakyala bonna abaweereza abali mu minisitule awo, abaweereza bonna abali mu mpozi mukwate bukwasi minisitule yonna, abaweereza bonna mubagalamize wansi. Naye golowooza bonna abali wansi awo, abaweereza abali awo balina abaami baabwe nga tebadda waabwe. Golowooza basanyufu? Kubanga babatya buti, babatya nti banaava mugenda bakuba ebikolimo. Simanyi ebikolimo bigenda bakwata, simanyi ebikolimo ebyo bibasibye. Balinganga beeri wa Kakande nti bwe munaavaawo wano mugenda kufa, bwe munaavaawo wano temugenda. Kakande ajja kujja mu birooto. Ebintu ebimu byetaaga kwamuukiriza bwamuukiriza. Ebintu ebimu tebyetaaga kuliisa gundi ntungo na nankani. Ebintu ebimu byetaaga kubeera mwina kubeera buwezi serious. Mumanyi ebintu bye mukola, mumanyi. You know what you're doing. Mubimanyi bulungi nnyo, mubimanyi bulungi. Kati muve ku bana babasiisiriza, man of God. Okay, good man of God, mwebala okola omulimu. Maaza nawulidde olina eppeesa ly'oyagala okukwata, kale ndi ready. Bwe mbanga byenjogera bifu, munkwate mugende mu kooti muwabe omusango, amanya gange nga bawe gonna, details zange zonna nzibawe, munkukuse muntwale mu kooti, tugasimbagane n'abalamuzi. Munkwate muntwale mu kooti. Kambabulire bantu mmwe, ekkanisa ziri initiated mu bintu ebyekisirusiru. Ekkanisa ziri initiated mu bintu ebyekisirusiru. Amakanisa gatundiddwa mu nsi eyo mu mwoyo ne gatundibwa emagombe. Abamu muli awo mutunula butunuzi, mugoberera bugoberezi, abamu temumanyi na kumanya. Amakanisa gali initiated. Kati Maaza bw'oba owuliranga byenjogera, lero eppeesa ly'oyagala okukwata likwate, naye manya nti lyogenda okukwata, manya nti ekigendo nabagamba nti mutundu ensonga zino muzikwata obubi, akasolya kagenda kubikuka, obudde bugenda kujja nga temukyasobola kuziyiza bintu bino. Babuulidde, kama bawo mukisa mwerabe.